Okay. Fenna tukimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda gye buvuddeko wakayita weeks nnya zokka bukyanga vaayo n'ategeeza eggwanga ebigambo bino. Kabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala. Wabula ebigambo bino okuva ebyajja ebbanga liringa lya myezi 2 waliwo ebyalabikako. Ekibuuzo bangi kye beebuuza Katikiro wa Buganda aliwa mu nsonga zino naye yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera. Tugenda kubanga tubiraba engeri General Yoweri Kaguta Museveni gy'asenseddemu obwakabaka bwa Buganda era nga bagamba ebimu ku bigendererwa kwe kulaba nga asuula oba oliawo n'okulaba nga amaamula Kabaka oba oliawo mu lubiri ng'era Obote we yakola ku kitaawe taata wa Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo bingi ebiri mu kutambula byonna tugenda kubanga tubiwulira. Simon Muyanga Lutaaya avuddeyo n'avuluga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ategeezezza nti abantu abali mu mutambulirako batambulira ku Bobi Wine omuyimbi. Byonna ebigambo ebyo ngenda kubanga mbikuwa era ategeezezza nti Bobi Wine ne General Muhoozi oba oliawo tebalina nnyo njawulo kubanga abantu be bakuŋŋaanya be bamu kulaale. Owulira obwongo bw'omuntu nga bulinga bwa mmese bumese. Kale sinze nkiyisizaawo kinsimattuse si enkola yange. Mu ngeri y'emu njagala kutegeeza tugenda kuyitako mu bubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde Kasese. My goodness guy ali breast ono. Oh my Bobi Wine oba kiki ekimuliko? Tugenda kubanga tubitunuulira. Njagala onzikirize nsooke nkubuuzeeko naye nga sirinzeka ndi ne muganda wange Nicholas Lolin okuva ku Lolin TV mukwano gwange. Ngenda babuuzaako musiibyeyo mutya mwasuzeeyo mutya okusinziira mu nsi buli omu gy'asinziira okuba ng'agoberera omukutu gwaffe. Eno ye DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Kanfune Nicholas ate tusobole okuba nga tuva wano tweyongereyo mu bigambo nga bwe bitambula. Nicholas buza ku bantu. Musiibyeyo mutya nno mikwano gyaffe baganda baffe bannyinaffe yonna gye muwangalira okuba nga mutugoberera ku mikutu gyaffe gino bambi kye mukola ky'amaanyi temukoowa tubasiimira ddala mugende maaso n'okuba nga musubscribinga musharinga butereevu tube nga tubatuusaako ebyo byennyini bandogu bange bye musinga okuba nga mwetaaga. Okay. Straight away njagala kubanga mbawa video eno bwe tugivaamu tugende butereevu nnyo mu nsonga ze tugenda okubanga twogerako. Tulina bingi olunaku olwaleero naye katusooke mu video eno nga tetunaba natuuka mu bulango. Programu yaffe yakutalaga gwanga lyonna. Ekibuuzo ky'obuuza ssente tuzina tetulina ssente era tetwetaaga ssente. Okutalaga eggwanga lyonna twetaaga ebintu bisatu. Mafuta gasigagitega akuteeka mu motoka zaffe. Kyakulya olumu twetika n'emmere yaffe na wakusula. So ebyo tebyetaaga ssente nyingi. Okwawukana ne General Museveni yeetaaga bilioni 5 okola kye twakoze embalala oba bilioni 10 okola kye twakoze effort photo ffe tetwetaaga yadde milioni 5. Kasita tubeera n'amafuta ebirala byekola byokka. Na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Kuba nga tuvuddeko side zeeyo omulungi wenna gy'osinziira okubanga otugoberera. Njagala tugende mu katambi k'omukulu Simon Muyanga Lutaaya. Simon Muyanga Lutaaya onakola ku mukutu oba ku TV emanyiddwa nga Baba TV. Simon Muyanga Lutaaya avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga ategeeza abantu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu
ebyo byakola namba z'abantu tezirina makulu. Era ategeezezza nti ye mu ggwanga Uganda agambye nti abantu baliwo Bobi Wine bamulabanga omuyimbi era ng'agambye tewali kubuusabuusa. Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku muyimbi oba y'omu ku bayimbi abaagalwa ennyo abantu mu Uganda. Ategeezezza nti abantu balaba abantu Bobi Wine bakuŋŋaanye Kasese, Fort Portal ne bitundu ebirala ne Alien Skin asobola bulungi nnyo kubanga abakuŋŋaanya. Kale ng'eyo si big deal. Ne neebuuzaamu Simon Muyanga Lutaaya buzibu ki oba oliawo bwamutuukako naye ze si bwewuunya. Nicholas nakolako story like emyezi giringa 6-7 egiyise ne nkugamba nti ngamba abantu bange nti Simon Muyanga Lutaaya banka ya DFCU banka yali emubanja sente ziri mu bukadde nga 305 n'omusobyo. Omuntu eyasasula sente ezo yali Genomuwozi Kainyerugaba. Kati bwendaba nga olwayo Simon Muyanga Lutaaya ayogera ebyo nze sibyewuunya kubanga yenfuna Muwozi gyafunamu abantu bajja bayaggayaga tebalina kyakulya ennaku ebaluma n'abafundizaawo bakazibwe Bashiri baluzinga dda mu bantu tebakyalina kye bazzaako ba political failure kaliya zaabwe ez'amawulire zaafa n'agamba mwe mujje Luanga Jime ogenda okwesanga bonna abantu abali ku Genomuwozi bali baferia oba oliawo ekigambo kinzije mukama omukulu Jime. So nze seewuunya ndowooza katsoke tubawe akatambi kano then tujje tuanalyzinge ku nsonga eyo katono tuveewo tugende ku ndala. Katsoke tubawe akatambi kano then tujje. Okay, let's look at the numbers. Just look at the excitement of the people. I cannot be excited with the people of Mbarara. Did you expect this in Mbarara? For Kyagulanyi? Yes. Oh, yes. Really? Oh, even Alien Skin would get those people. Let Alien Skin go to Mbarara. Let Alien Skin go to Mbarara now and make a public appearance. We'll get those people even more. No, you can't compare Alien Skin to Mbarara. Or musician. When it comes to crowds in Uganda, you never know what excites them. This Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu is the most popular musician in our country. The most popular artist in our country. Abantu bazze kulaba muyimbi. One who everyone would want to see. Munnabyabufuzi. Okay, baba bazze kuwulira bubaka kati mbuulira bubaka kigobo wawulidde. That's where we are supposed to go. We are going. So these crowds are not necessarily persons eager to get political messages for the delivery of their country, but simply excited. This is a city. These towns have have jobs, have boys without jobs. Okay, they collect, come around. Mr. Simon, you're contradicting yourself. Tubadde nga wano ng'otulaga crowds ezijja ewa Genomuwozi Kainyerugaba. I have never talked about those crowds. I have never. You know what I said? I told you that Muhoozi has successfully established himself with the audiences that he's now on the list of presidential hopefuls. Any idiot counting whether Pro Museveni or anti-Museveni, and you're counting who will replace Museveni, you'll talk about Bobi Wine, you talk about Museveni himself to replace himself, because Museveni can replace himself, he keeps reinventing himself as Chivuhabura, and Muhoozi. So now Muhoozi, he did it for a very short time. He has now become part of the list. Okay, let's look at these numbers as we're going for the break. Let's look at these people again. Simon, Nogambye, you don't get excited by this. But there should be a message that we are saying. When I had the rally in Katikiro in 2016, where Elias Lukwago and Mafabi came, I had a crowd of 20,000 supporters. Abantu, because we tried obagamba bawandike mu bitabo, we tried to write everyone who could, we tried. Abudungabo yatuteekamu ssente musajja mulombi wa dduwa
munonyeko akozesa Quran takuba nsaasi munonyeko ajabudungabo mu ngeri emu tutambula ne Aleese Holdings Uganda Limited bano ba Kabaka mu kuzimba amayumba okuzimba toye ziri ku mulembe teka amasanyalaze mu nyumba mu ngeri emu n'okubeera nga oboolyawo bakuteera amazzi mu nyumba banonyeko be ba Aleese Holdings Uganda Limited ate nga tutambula ne Kauka Derrick Investments asangibwa Kisaasu okulirana step by step munonyeko yakuguka mukolo obuyinja obwenjawulo obudesigning ennyumba ye Kauka Derrick Investments Nicholas tubadde ku story ya Simon Muyanga Lutaya muwulidde Simon Muyanga Lutaya nze mulimu abantu bentunuulira mukulu Jime nga mazima ne bwaba agenze mu maaso n'obulamu bw'enseno nga bwe butambula naddala okwetegereza ku ggwanga lyaffe Uganda talina kyafiirwa nga ye ali mu kuyagayaga kubanga already failure be bantu bogambye abasikibwa omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kanyerugaba Simon Muyanga Lutaya yavuganyako ne bamubba akalulu naye yaddukira mu kooti ng'agamba abamubbi era bamuwa busente n'ava ku byakalulu kati alaba nga obulamu bwe basasula kalooni ka DFC bwatuuka akati kiri yali ageze okuwaba mu kooti kyamuyambirawa tekimuyambangako naye ndowooza talaba bubbi bulyawo neggwanga alaba naye emyezi mitono egiyise Simon Muyanga Lutaya abadde ayogera ebigambo ebirimu amagezi naye bwe weesanga olunaku olwaleero era neewuunya ne media oluusi mukulu Jime tubeere fair ng'otunulira Simon Muyanga gw'oyogerako n'ekigambo kyagenze maaso n'okubanga afulumya olunaku olwaleero ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu abagenda maaso n'okubanga bamugoberera be bamu era bagoberera muntu muyimbi ddala sense gy'oyogerako nga ggwe nti muntu ayogera ebintu ebirimu sense biyinza kubanga bivaawa abo honorable Namboza abayita ba useful idiots so tetwagala tulwe nnyo ku Simon Muyanga Lutaya nga tulina ebyokukola waliwo mwana muwala mwana muwala ono sigenda kumwogerera ine yatuwadde akatambi ka Muhoozi General Muhoozi n'agamba nti ku luno General Muhoozi yayogedde ku byamagezi n'agamba nti oboolyawo n'atuwa akatambi we yayogeredde eby'ensonga ebiyamba eggwanga nti bukyanga awulira ng'ayogera ku luno yayogedde bulungi nnyo naye akatambi kano nga nze omu siina kye nsobola kwogerako okuggyako kabawa kale katukalabe naye leero Muhoozi akoze vidiyo ng'ayogera ku bintu ebiruma abantu banange vidiyo ebadde nnungi musooke mugirabe leero bambi ndowooza kuva lwe twadde tumuyeeyayeeya nti biki tasobola naye banaye leero akoze vidiyo ennungi musooke mugirabe bambi Nyoba ng'osuza enjala tujja kuba tutumbuka tuseke nga president ng'agenda awo n'aba ali mu basirikale adduumira basirikale nga yakava mu motoka baye tujja kuba tunyumirwa eggwanga lyonna jjukira Walagi taata we yamusalako dda taata we ayongeza ebintu ayongeza emisolo naye Walagi tamwongeza kuba amanyi omwana we yamuyambako okubanga ategere Muhoozi wanywa Walagi amagezi we gaddamu ku luno leero yakoze vidiyo walayi nakakanya neŋŋamba nga tugenda kunyumirwa ng'ensi egenda otambulira mu mirembe nga buli omu akola by'ayagala buli omu atagala agweri abatamiira basulayo mu Walagi kirabu kazitamiiri kuke zonna abatanywa mwenge tulina ennaku ako ke katambi nja kusaba onzikirize gwatuwuliriza tukuyiseeko katono nnyo mu Bobi Wine ebigambo byayogedde mu bitundu jazze atambulira njagala onzikirize katusooke n'ekibadde ekasese gy'asembedde
then tukuweeko katono nnyo n'ebigambo ebyayogeddwa olunaku olwajjo tebigenda kutwala ddakiika 3 byonna wamu katubifune then tuveeyo oba oliawo tutinetine mu lugendo lwa General Museveni n'enteekateeka namutaayika ezo zaalinga zaateekateeka okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda obulabikanga obumufuukidde ekizibu mu nfuga ye. Kinajjukirwa nti abantu bangi bafudde mu Uganda ng'abantu abafudde be abazze boogera ku ntebe y'eggwanga n'abo abazze basoomooza General Museveni naddala ku buweereza oba ku bufuzi bwabadde oba bwayagala okukakaatikako mutabani we. Yes, kinajjukirwa bulungi nnyo nti abamu ku bakoseddwa mulimu bajjeno b'amagye, abamu basibiddwa, abalala battiddwa nsonga za kwogera ku ntebe nti mutabani we tajja kubanga akwata entebe. Byonna tugenda kubanga tubitunuulira obwanga babutunuuliza bwakabaka bwa Buganda kubanga obwakabaka obulala babufukamiza ku ttaka. Oluvannyuma lw'obufukamiza ku ttaka kakati obwa Buganda bulabikanga obubameredde ebiwaawa. Ebibuuzo ebiriwo Katikiro Charles Peter Mayiga byonna nga bigenda mu maaso aliwa mu nsonga zino naffe tubuuza aliwa Kulujimenga tonnaba kutuuka yeeyo. Mulimu abantu abagenda mu maaso mu ggwanga lino nga bali futubbalako obufutubbazi okugeza nga mutabani wa Museveni Muhoozi. Abantu abo ba hypocrisy tebeetaagisibwa mu ggwanga. Munnansi agenda maaso n'okubanga abundabunda ayagga anoonya kyakulya kimubeezaawo nga n'okufuna obufunye ennusu 1,000 okubire mukaddewo oba omubuuze kiki kye yalidde tokiraba. Twetaaga enkyukakyuka mu ggwanga muganda wange ebyo byonna byogerwa naye tebiina kukolebwa. Tebiina kukolebwa Bobi Wine, tebiinibwa kukolerwani abatuwuliriza bano be balina okukola ebyo. Okusalawo oba mwoza abafuga oba tabafuga kijja salibwawo fefe nnyini abalowooza nti twetaaga enkyukakyuka. Waliwo abateetaaga nkyukakyuka. Oyo ateetaaga nkyukakyuka mu mativu ne Museveni okukola kyonna kyakola. Ekyo sikikkiriza n'omulundi n'ogumu olw'ensonga. Anti gwe tosobola kuŋŋamba mukulu Jime nti omuntu tayagala nkyukakyuka naye ng'ate ali mu kunyigirizibwa. Kati kino kankigambe mu nsi muno mulimu ebintu biringa bibiri. Kankitwale nti omuntu asobola obbeerawo inokola steady kintu kibi mu nsi nga muntu atamanyi. Ate oyo omuntu atamanyi oba oliawo mulungi kubanga ebintu we bijja mu nsi abiraba atyo mu bbanga atyo tebimulya oba ebintu bya bbeeyi oba si bya bbeeyi ye talina kyafaayo. Naye ate ye muntu asinga okubeera mu bulabe. Kati be bantu abawagira NRM nti ebintu bibanyiga naye olw'obutategeera bwabwe bawunzika baga kasita kale osanga omusajja omukulu n'akugamba nti nze saagala NRM njagala General Museveni n'omubuuza NRM yaani Museveni yaani ng'akuga kale nkimanyi ng'akimanyi n'okimanya nti Museveni byakola bibi bikyamu si birungi naye ng'akuga ye waffe ye gwe njaga. Kati abantu bwe batyo niko tolina kyogenda bakola. Naye newankubadde jjukira be bantu be bamu abaviiriddeko okuba nti eggwanga lyaffe liggwa mu ntata y'obwavu. Tugambe bwatuuse ne mu serigamba nti World Bank yatuuse okumma eggwanga lyaffe essente. Ensonga eyo gyogerako. Oba etumme kati tuzikozesa ki? Ebbanga lyetuweeredde sente tuzikozesezza ki? Mu nsi yonna ffe tulina oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna. Entebbe Express ayiwa olwo ddala olwo lwe luguudo olusinga mu nsi obulungi. Okay. Wano tuli Kasese. Wano tuli Kasese. Original Kasese. Kasese lya. Sijja kwogera ku plani zaffe zakuzawo olw'erwe yaliwo oba kwogera ku Kirembe Mines ku Girivampinga oba amalwaliro oba amasomero nedda. Singendikanya okwisubya railway, singendikanya okwisubya Kirembe, kwisi kyawuse kyaberesanga. Ebyo mubimanyi twabibagambye era mumanyi tugenda kubikola byonna. Eyo munajasi kandi munasindi tukende syabekora omuru wetwekahika. Nze njagala bawa message emu. Munabulanga sabe Yakala bawa message emu. Munaburanga sabero omwati mumamosa. Ya revolution. Omwati oweri yusubya buyaka.
message ya kujako dictator Museveni omwasi bwelyako Museveni salabende byonabe twatokola tugenda bikolanga tujjeko Museveni dictator eyo sejja mukanza tukole kuzide tukabula tugende shakola tukesa bikola Museveni nyebirirwako zize kubajjukiza ngali aseresa bibucha nti nga Uganda nawe gambe kakasa ne kasese bwe gamba endengo ko Uganda yosi namubuga nga utama ndine kasengo ko namubuga Uganda seeking dom ya Museveni and Uganda sebuka mawa Museveni Uganda seeking dom ya Museveni Uganda sebuka mawa Museveni aja wanonata abantu bafe Museveni mwasa anomaholi abantu betu Museveni nagenda Buganda nata abantu bafe amenda buwende mika abantu betu mwetunji Museveni nagenda mu north fe Museveni amenda Uganda mika abantu betu kati agala kuleta ne mutabani wa abantu bafe abaka kanjera sana mwaka wewe naye tasitabande ayagala kuleta ne muzukulu wa abantu bafe akanjera sana muzukulu we na muzukulu we naye tasitabande tetugambye no nedda yo twabala begana sibyangali akuna mama no nedda twabala begana sinze wano kusaba bululu kubama mpadde obululu singa tatanga kusaba bululu kusanga bululu abalamba bukera nasema kuja wano ngani presidential candidate munauzera yasahanu ngani menyo kwa bululu bwa president kati nkomyo ngandi president beti nabasubanu ngani president kwa njagala naawo tubenga tuvaawo bwe tubanga tuvuddewo nkujjukizaako bujjukiza nti tutambula ne Aji Abudungabo mulombi wa ddwa munoonyeeko mukwano gwange asobole okubanga kutusaako obuweereza obw'enjawulo mu ngeri emu Alihila Holdings Uganda Limited bakabaka bakulindiridde okubeera ng'ate bakusimira ttoyi eri ku mulembe mu ngeri emu n'okuteera amazzi mu nnyumba. Njagala tugende butereevu nnyo mu nsonga y'empologoma ya Buganda. Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutabani wa Luwangula Muteesa eyavaayo gye buvuddeko ng'akuza amazaalibwa ng'akuza amatikkira ge ag'omulundi ogw'amakumi-asatu twakayitako weeks nnya zokka. Weeks ennya tugenda okuyingira amazaalibwa ago ng'aliwo ebintu ebyaliwo emabega. Biki ebyaliwo mpuliriza? Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mukuumaddamulo w'ekitiibwa munnamateeka omukuukuutivu yali munda mu ggwanga erya America n'amawanga agaliraanyewo ng'agenda mu maaso n'okuba nga asinkana abantu ba Buganda mu bitundu byeyo. Eyo yali eyo nga n'empologoma yali atewulira bulungi mu mbeera z'obulamu. Abataka ba Buganda ne balabikira mu katambi nga basinkanye Generaali Yoweri Kaguta Museveni. Bwe basinkana General Museveni bingi ebyaliwo. Ekiri fane bassaabataka basaba Museveni ettaka. Ekintu kye ndowooza nti kyali kyakujooga kumanyira na kuyisaamu alugaayu eri mukama waabwe n'okuwebuula obwakabaka ne kabaka wa Buganda. Bino byonna bigenda mu maaso nga Katikiro taliiwo. Era abangoberera obulungi abajjukira story yo nga ngikola nabagamba nti bano bwe bataaveeyo kubakangavvula obwakabaka bujja kuba nabo buyisaawo. Wabula gye buvuddekaawo ebigambo byavuddeyo. Nalabye Katikiro wa Buganda eyawummula ow'ekitiibwa Daniel Muliika Mulwanya Muli yavuddeyo naye n'abaako ebigambo byayogera. Mu ngeri y'emu Katikiro wa Buganda aliko olwaleero Charles Peter Mayiga naye yavuddeyo n'agamba ebyabano bassaabataka abakwata ekkubo genda basinkane General Museveni bamusabe ettaka. Tabimanyiiko, tabimanyangako, tabatumangako, byonna bye baakola tewali yategeerako mu bwakabaka bwa Buganda. Now, story etandikira wano. Byonna tubyogedde. Bigendererwa ki General Museveni byalina okuba ng'atuukirira abataka mu Buganda? Mwenna mukimanyi bulungi nti ettaka lyafuuka ettaka mu Buganda. Mwenna mukimanyi nti abagula ettaka basayidi emu. Saagala twogere kuba waliwo abatugoberera wano nga bava mu Western. Wabula ffenna tukimanyi nti abagula ettaka mu Buganda bava mu Western. Biruubirirwa ki ebiriwo kubanga bagula ettaka? Kwe kulaba nga oba oliawo banafuya okukakanya obwakabaka bwa Buganda. Buzimbibwa ku mpagi mmeka? Obulimi, ettaka kikulu,
no like no bulunzi obulunzi tubadde nga tulunda naye si nnyonnyo. Nicholas njagala mu maaso awo ompe view yo like ombuulire gwe ki kyolowooza ku nsonga eno nga mmaze obbamenyaamenyeramuko. Ebimu kubisoomoozebwa ffenna tukimanye bulungi nti obwakabaka bwa Buganda mu 2009 bwafuna okusoomoozebwa bwe baagaana kabaka oba Katikiro we ogenda e Bugerere. Sage yaliwo eyo, yaliwo era yategeerekeka. Yayoleka amaanyi ga Buganda nti gakyali g'amaanyi newankubadde mwami Museveni yali alowooza nti no yagakkakkanya. N'akizuula nti Buganda y'amaanyi. Bw'azuula Buganda nti y'amaanyi yatandika okukola enteekateeka ekkakkanya Buganda. Tumanyi nti nno saagala kino mukitwale nti kiri serious kyange. Oba mwe mukimanyi kale kijja kubeera kirungi, omuba temukimanyi nze kyange temukitwala. Nkimanyi bulungi nti Katikiro wa Buganda aliko mu kiseera kino Museveni alina omukono mu kubeerawo kwe era ng'akijja luddawa akijja mu 2009 okwekalakaasa okwaliwo n'agamba Buganda eno ekyali y'amaanyi. Mu kumanya nti no Buganda y'amaanyi n'agamba nino giteekamu abantu abalina gimenyaamenya nti ngikolera kyenjagalira mu budde bwonna mu ssaawa zonna. Kyova olaba buli abantu b'omu Buganda we bavaayo ne babaako eddoboozi lye bavaayo nga Katikiro gy'agamba temumanyi ggwanga gye lyava. Nze nkitwala nti kikolwa kya butiitiizi. Obwakabaka bwa Buganda bwazimbibwa ku kulwana. Kyova olaba n'Abanyoro balina we batuuka ne bagamba nti Buganda yatubba. Kituufu Buganda yalwananga okusobola okubeera ey'amaanyi n'okugaziwa. Obwakabaka obuliwo olwaleero ne Katikiro aliwo olwaleero akkakkanya bukkakkanya abantu abandibadde balwana okufuna bye beetaaga. Kubanga balwanyi n'omutima bagulina. Kyova baleeta Museveni. Olwaleero General Museveni akola enteekateeka zonna ezigatta obwakabaka bwa Buganda. Oba oliawo awambibwe, atwalibwe, akolebwe oba obwakabaka buveewo. Ekyamazima gali nti bwe twali tujaguza emyaka 30 mu ku Namulondo waliwo Katikiro eyagamba nti Museveni tatuwangako bwakabaka era ebiruubirirwa bye tebibangako byakuwa kabaka nti Buganda ebe n'obwakabaka wabula kwali kusoberwanga naye olutalo lumulemeredde n'agamba kamuleeta atuyambeko. Kyova olaba n'embeera yaliwawo wonna okusoomoozebwa ye yali tayagala bwakabaka. Kikyenkugirayo ekifaananyi olwaleero nti tutunuulira bassaabataka abakulira amataka ng'ate bagenda basaba mwami Museveni ate ettaka. Basaba mwami Museveni ettaka. Kino kitugirayo ekibuzo ne tubuuza kigendererwa ki? Basalawo ne bakeera ku makya bagala tuwambale tugende wa mwami Museveni. Ekituufu kiri nti nedda. Kitegeeza bagenda okusinkana mwami Museveni yali abalinzi. Ekitegeeza baali bayitiddwa. Mukolo Jime teweekooya nnyeza ensonga mpanvirivu ddala nnyo njagala okuddizaayo ddala emabega ng'eggwanga lyaffe likyagendera ddala mu maaso mu mbeera eyali entegefu ennyo kamala munnansi mwe yali asinga okuba nga yeeyagaliramu nnyo kamala. Kikujjukiza nti okujja kwa Generaali Yoweri Kaguta Museveni ku bukulembeze buno bwalimu nnyo omusaale oba omukono gw'obwakabaka bwa Buganda olw'ensonga nti twasangibwa nga tutudde ng'akaganda era abantu abaali abeetegefu ennyo kamala okusobola okuba nti buli mbeera yonna buli mulabe yenna ayinza okuba nga yeŋŋanga obwakabaka bwa Buganda tumulinnyako oba kye bayandiisa okulinnya ku nfeete. So okujja kwa Generaali Yoweri Kaguta Museveni kabaka bw'amala okulagira nti Abaganda tusobole okubaawo n'omukulembeze oba tuwagire omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni asobole okuba nti atuula ku bukulembeze bw'eggwanga n'okuba nga eggwanga libeerako n'omufuzi waalyo kibeerera era Abaganda bawulira omulanga gwayibeene. Okijjukira ekyo? So mu nsonga eyo n'ebintu ebizze bibaawo President oba General Yoweri Kaguta Museveni bwajja mu nfo n'okumanya nti obwakabaka bwa Buganda ky'ekintu oba be bantu abali awamu akaganda kaasanya okuba nga alwanyisa byakayita kakundiiri akamulemesa obufuzi bw'eggwanga so ng'ate ke kaakola ki? Waliwo akatambi kennina aka General Museveni ng'agamba nti ffe ng'Abaganda bino nno bifaananyi ebiraga obutereevu nti
Museveni tayagala Bwakabaka tekibangawo era tabwagala era nze neewuunya nnyo abasajja abamu Abaganda abeekulukuunya ku mwami Museveni tayagalangako Buganda ensonga ye yakuttattanya Bwakabaka bwa Buganda va kukuttattanya n'ensonga ezizenga ayagala kubojjawo okimanyi nti Nankole yalina Obwakabaka butereevu weebuli ate bukyali kubanga akimanyi ye tasobola kufukamira mu maaso ga Kabaka w'Abanyankole tekisoboka kati bwe yabujjawo Obwakabaka bwa Buganda ne Basaabataka mu kiseera nga Kabaka mulwadde Katikiro taliiwo ani yabawa olukusa ani yabayita ani yabagamba bagende basaba ettaka Buganda yeesinga ettaka wano baali basaba ki mukulu Jimo kuddamu mu nsonga eyo nja kugyetoololamu kemabega naye abatuwuliriza bonkakasa bajja kugimanya era nga nkimanyi naawe ojja kugimanya bwe kibanga obukulembeze oba obufuzi obuliwo essaawa zino bugenda mu maaso n'okuba nga bucunya munnansi nga ne gye buvuddeko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yagenda mu maaso n'okuba nga abonaabona n'endwadde eyaviirako okulaba nga abantu mu mawanga ag'ebweru batandika okwekalakaasa ku sayidi ya Charles Peter Mayiga okusobola okuba nga alizayininga okuva ku ntebe nga ensonga ezo ozijjukirako so n'olwekyo siina gye nkijja siina na bwe ŋŋamba nti Abataka tebandigenze wa mukulembeze ng'ate waliwo ekyali kikoleddwako ku Bwakabaka bwa Buganda ani omukulembeze oyagala kwonooneka anti bamutwala nti mukulembeze ku sayidi owaawa gwe batwala ng'omukulembeze omukulu generaali obukulembeze omanyi kyekitegeeza obukulembeze babuwaayo ne banding over power to someone else nze omuntu gwe mmanyi alina obukulembeze era obufuzi obutuufu obw'eggwanga ye muntu w'abantu awagirwa abantu naye okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga mukulu Jimmy n'embeera nga bwetambula nti omuntu yenna avaayo n'alaga nti alina threat ate munnanga akwatibwako mu bunnambiro n'embuzibwawo gyabuzibwawo togimanya okitegeera so ebintu bingi nnyo bize byapeninga mu ggwanga bannayuganda bannansi bonna abawangalira mu ggwanga Uganda obulumi bwe bayina okutandikira ddala ku byenfuna amalwaliro amasomero n'ebintu ebirala eby'enjawulo bize bireetera amaziga ga bannayuganda okukaaba tunuulira abaana bankuba kyeyo mu nnaku oba weeks 2-3 ezize zibeerawo bazze balajana ku nsonga ya bano sente ze bagamba okuba nti bayisa mu NSSF yes okay mikwano gyange mwenna kansubire nti no tutambudde bulungi njagala kubanga tuwunzika ensonga y'Obwakabaka bwa Buganda tuleme kubeera ng'oba oli awo tulemerako nnyo nammwe ensonga muziraba nze nkakasa abantu betuweereza ano bonna bagezi so ebintu bino mba mubiraba mubiragaluddawa kubanga enteekateeka zo zimanyiddwa tosobola kuddira n'oyita abataka kitegeeza ate mwami Museveni mugezi ayita abantu n'abayita wansi bw'ati naye ng'amanyi kyagatta ojja kukeera ku makya olabe ng'Obwakabaka bwa Buganda omusajja agezesa ebigambo byayogera mwami Museveni abitegeeza nina omuvubuka omu nabaddeko naye jjuzi yangambye nti abamu ku bantu oba abakungu Museveni bayita mu State House okubanga ayogerako nabo ssaako n'okuba nti abavujjirira nga bwe bitambula nti munnange tebakkirizibwa kubanga bamutunula mu maaso kubanga ebiboozi by'amalwa naawe balimbanga abantu subscribinga ku channel zaffe mikwano gyaffe yonna gye muwangaalira bambi togaana kubanga owa video yaffe like sharinga mu ngeri yemukonako ne ka notification ring bell ojja kuba gwakyasinza okubanga obeerawo mu kintu kino ebintu bya mwami Museveni byonna byakiwaanyi ebimu mwami Museveni yategeeza abantu nga bwafuuka ebisaka bwafuuka ki kumbe wa ekituufu kiri nti tafuuka akawaanyi naaba mukolera ebintu ebyo simanyi buli yageza nko mukolera eddogo biki ebimwogerwako yabattanga katuve wano Mukama Katonda atakuumira mpeera abatukuumire mubeere bulungi peace and love mweraba
Bannayuganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira ye ffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all.